our goal. We are not fighting kubeera abantu ba wansi koma bukumi awo kyovola ba programs zino zibeera ku bantu batono era benjagala tubeere nga tuli bansa tubenga tukozesa bali bali abalala abakoze eki abakiganyo kikola. Now kati first je tugenda okuddako egenda kubeera ya passive income. Bw'oba otandiseewo business gitegeere, kola ku skills of communication, kola ku individuality, olabe nti no you are unique in your own way. Nze nina wano ekyange kye natandika okukola n'entandika okugamba abantu nti bwe nzija wano n'entandika okuzimba nagaana okuzimbira abantu b'e Uganda and people called it pride. Lwaki togenda kukolera bantu b'e Uganda, lwaki ogira kino bwoti ne bwoti? No, buli business yonna gy'oba okola nkusaba ng'ogenda okugiyingira sooka olowooze ku kintu kino wammanga. Njagala kyonna ky'oba okola nga bwe baba balowooza ku kintu ekyo ogenda kuteekawo olutalo nti erinnya lyo bagenda ddirowoozaako. Njagala ako kasinkinge in bulungi. Kuba nze benjagala okusomesa wano saagala kusomesa ba mediocre, saagala bantu ba wakati, njagala to be the best in everything we do. Wogamba nti no wafuna certificate ya bakaluba moti university oberenga osobola okubanga oli waggulu kisembayo. Buli mulimu gwonna gw'okola teekawo embeera nti we balowooza ku ekyo ekintu gwalina okulowoozebwako. Nzaji bakaluba ekiŋŋaanisa okuzimbira omuntu w'e Kampala si lwakuba nti ssente ze sizaagala, naye nina kyenteekawo ekyange. Njagala buli lwe babanga balowooza ku bannayuganda abali ebweru balina ebizibu baagala okubazimbira, ng'oli agamba waliwo omusajja omusiraamu Haaji azimbira abantu abali ebweru. Kakati awo ne kibanga is a brand ogiremezaako era okisigaza nga kyekyo. Kati gwe kyogenda okukola osobola otya okukikakasa omuntu nga bw'akulowoozaako kabadi ki k'ogenda okuteekamu ekyo nkikulekedde. Buli omuze kati gwe njagala kakwate bukwasooka n'otinge wansi. Kati bw'omala okukikola abantu bagenda kukumanya batya. Waliwo olutalo lw'okukumanya. Oyinza okuba nga kyogenda okukola kirungi naye bagenda kukumanya batya gwe ng'omuntu. Basaba ne bannyabo mundaba nze ebbanga lyemmaze kuno ku social media abamu bampita mulalu, abamu balowooza kino nkikola oyagala kwemulisa, oyagala kubeera mu butaala obudde bwonna. But let me tell you one thing, if you want to succeed in life ogenda kufuna obstacles zigenda kukujjiramu along the way. Naye along the way obstacles ezo tezigenda kukujjira nga zikulaga nti no they are obstacles. No, zigenda kujira mu bantu batagenda kutegeera kikyokola, and when they don't agree with what you are doing they are going to fight you back. Bagenda kulwanyisa. Kati mu magezi go olina kutegeera gwe kasita ky'oyagala okukola onaakirabanga kikolera then genda okikole kubanga kikyo. Tokkirizanga abantu bonna kubanga bakkiriziganya naawe, era bw'olabanga bakkiriziganya naawe ku buli kimu ky'ogenda okukola manya nti si kyamaanyi. Nti si kyamaanyi. Gwe bwe kibanga okiwulira kigenda kuleetera results kitandikeko, but tosuubira muntu yenna kutegeerera era tosuubira muntu yenna kutegeera. Ku ddakiika ng'okyakikola bukozi ogenda kusoundinga ng'omulalu, naye we banaalaba ebibala ebigenda okutandika okukivaamu ogenda kuba otegeera. Kati obuzibu bwe tulina kwe kubanga tukyali mu time eya struggle nga tunoonya tutandike ate ne twagala abantu batutegeere. Ako njagala kakutuulemu ng'okyali mu biseera ebya struggle n'oyagala buli kimu kikola amakulu, manya ekyo kigenda kukutuulamu. Therefore tukikkiriza omuntu omulala okuba nga akutegeera. They are not meant to understand you. Cut it out. Kola kikyo kasita oba nga gwamaze ddoki especially bw'otuukanga mu field nga gy'obaddemu gy'oyagala okuyingiramu, we mubanga mulimu ba players b'osobola okutuukira nga they can do better. Follow what they are doing. Read about it. Noonya expertise gy'osobola okulaba nti nno ya ddala.
yaddala kuba abasinga ku mmwe nabagamba mujja mwebuuza ku bantu bakuca ebyo nno nabibagaana ne mbagamba temujjaga wano nga mugenda kutandika bizinensi ovudde ku kyeyolese wano ssente zo otandise genda kubuuza maama wo kubuuza sengaawo na mikwano gyo obasanze bakola bizinensi meka wano e Kampala kogamba kwe bagenda okujja moral authority babe nga bakubuulya ki ekyokukola kati gwe mwennyini oyinza okujja n'otandika okwekubirawo ekkoona nga waakatuuka ekyo tokiyingiramu. Okay, kati tufunye idea yaffe eyo tumaze okugiteekawo. Idea njikulekedde nze nkusaba busabi gwe just keep on noting kubanga emyaka egisooka esatu njikugambye kwata ssente zo ozikuŋŋaanye gwe ng'omuntu mbeegayiridde learn the discipline along the way kubanga eryo ebbanga lyembagambye ebbanga ery'emyaka esatu eryo ebbanga ddene nnyo omuntu yenna atalina discipline okubanga ssente ze ogenda kubanga ozikuuma. Abamu ku mmwe mwenna abasinga no nsiiba mubalaba haji mbadde njagala kukola kino naye tutere twanguyirize kubanga mba ndi awo ng'abeeka batandika okunsaba ssente ng'ebizibu bitandika okujja. Teriyo muntu teriyo muzimu gukusitula ne gukujja wuwo ne gukuteeka mu mmotoka yo oba ne gukulinyisa boda ne gukutwala ku ATM ne gujjayo card mu wallet ne gugiteekayo ne gujinga pin ne gujjayo ssente ne gukutuusa nawo ne gukuvuga ne zikutwala ne zikuweesa omuntu. No, that is total lack of discipline. Byonna bye tugezaako okwekwasa nti nno ate bagenda kusaba waliwo ekizibu ani ali bwa account ya girava era ogenda okuzibawa is a deliberate act and decision oba wasazeewo gwe ng'omuntu. Era kyenva mbagamba wetubanga tusoma nga tuli mbina ebintu nti buli lwobanga olina ssente oba buli lwobanga olina ekintu kyonna ky'ogenda okukola sooka okiwa ekigendererwa. Ssente bwemba nazo nga nzirina mu nsawo bw'oba munywa mwenge oli wa ddembe nnyo okugenda okukyama n'ogenda mu bbaala n'ozinywamu. Naye ssente bw'obanga ozirina mu nsawo naye nga olina abalwadde b'olina awaka ng'obadde ozitwala za bujjanjabi ssente ezo biyo yayinza obutakuwoomera lwa nsonga nti ssente ezo wamaze dda okuziwa ekigendererwa tezikyali ssente zo z'obadde oterese naye zino ssente kaakati za kigendererwa zigenda kuseevinga muntu kati ezo ssente si zizo ssente za bujjanjabi ye value gye zirina. Kati abasinga ku mmwe mukola ssente the reason lwaki temubeera na ssente temuziwanga bigendererwa. Ssente etalina kigendererwa kyonna ekikusanyusa kyekifuuka ekigendererwa. Era mu abatali mu byaffe bino ebya master class nti nno ntandise ssente zange zino za kuzimba kyova era bali ababuyabuya abagenda ne batusumbuwa abo nno mbalaba kuno ababeera bawana byabo ababeera kuno ffe tetwagala kino tuleke ssente zaffe tuzirye mirembe abo be basiiba mu inbox za famire zaabwe nga babasumbuwa. Omwana wange yamize ebijanjalo simanyi ekijanjalo kiremedde mu nnyindo mbadde nsabayo za gundi. Bwe mudda kuno amagezi ge mwetaaga ate ge mu rejectinga naye tetujja kulekeraawo kubabuulira kubanga ne be mufuukira ekizibu osanga tubalinako akakwate kati buvunaanyizibwa bwaffe okubanga tubabuulira ebintu bino kubanga buli muntu yenna yeetaaga okuba obulungi. I'm telling you the only reason abantu bakivaako neyeefulya ddala atakyagala kiba kikyagaanya okubaako engeri gyakiwumbawumba. You are in a master class kati egezaako kuwumbira ebintu ogende obenga obitegeera. Bw'otabitegeera ogenda kusumbuwa abantu. Ssente ziwe ekigendererwa. And the first 3 years emirundi gino egisooka gigenda kubeera kizibu nnyo kubanga abantu mumwe we mutandika okufuna ssente mwagala nnyo okulaga abantu nti mwateredde. Mwagala nnyo okulaga abantu nti mwateredde. Kati mugenda okutandika obusente bwe mugenda okuseevinga buli lwe bagenda we bakuyita mu mukolo ng'ojjako 10 ng'onyegula 2 5 obalage nti nno wafunye omulimu bikutereerera. But mu klasi zange zenzize nga mbasomesa nakwatako wano ne njogerera essaawa 2 nnamba about delayed gratification. Lindirizaako nnyo okwagala abantu okukubira enduulu. Obwo buvunaanyizibwa bwo ggwe ng'omuntu lindirizaako nnyo. Saba nnyo weesabire ofune emmeme eyo tokkirizanga abantu okukubira enduulu kube enduulu ezo Paulo Kafeero yagamba nti zisudde bangi awazibu. Era abantu abo boolaba abakuba enduulu ku matikkiro ago be bantu be bamu abajja okuba enduulu nga bakuteeka kalaba. That is bwe biri babifudde. Kyova olaba abantu bonna abafuna ssente ne zigenda bagenda mu depression.
kubanga bw'obutandika okutereera ebintu ebyo bikuleetera abantu abali false totya nti nno nganya okuwa omuntu sente no people are going nowhere. You are just in a rush for nothing to